Abaami n'abakyala mikono gyange mwenna nsanyuse kubalaba nga bulijjo mwebale kuwaayo time okubeera naffe mu kaseera kano k'okuyiga ku byawandiikibwa ate n'okumanyagana n'okwogerako ne buli omu. This is a chance we have. We've taken advantage of every week to come and communicate with each other, and especially on these beautiful words of salvation. Ekikulu mu byonna, salvation Zendaba is the most important thing that we need to be engaged in at this time. Ebirala byonna bitwogerako bulijjo bikulu era bya nsonga binyuma, naye we can't play with it, our eternal salvation. So we want us to familiarize ourselves n'ebyo ebigambo ebikulu. I'm going to ask Catherine, who happens to be my daughter, to say an opening prayer for all of us and blessings for those who are planning to come. Okay. Hello, everyone. Let's bow our heads in prayer. Dear Heavenly Father, thank you so much for bringing us here together today. Thank you for your Sabbath, for this day of rest. Please let us learn from Dad and let you speak through him, and let us learn something from today's study, and continue to be with us every single Sabbath, and help us be able to teach others about your word as well. Thank you so much for everything. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Hey, Catherine, that was beautiful. Thank you. Mm-hmm. Okay, with those few words said, again, I officially welcome all of you again to today's study. If there's anybody new, no, everybody's been here, so we know the routine. Waliwo omuntu gwenjagala je naye anate okujja message. One of the new people that was here last Saturday, Bamita Brian, he had many questions, and I was anxious to answer some of the extra questions he may have today during the study. So hopefully it comes in on time. Today, Tulina Vivian. Vivian is now a frequent flyer on this Zoom. They are contributing us so much, and I appreciate her. I want to appreciate her in a special way. She never keeps quiet, and that's what I want everybody to do. If you have questions, if you have reactions, feel free to respond. Don't keep a dead mic if there's something you want to, to contribute or clarify or anything like that. So Vivian happens to be gifted with a gift of music. So I want to ask her to take this time and give us a special item of music. You're welcome. Thank you. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast told me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. Okay. Banange munzikirize twegatte wamu tukube amina ennene eya such a talent. Banange awamu nze ngenda gamba amina. Amina. Hey, Amina, that's a brilliant voice. Mukama yebale kuwa kitone kirungi wekityo ate n'otulwabusa okiwuliza mukwano Vivian. Thank you. Wala okumene kajjamba agambe tajja kulekana agambe kajjamba. Nate, I want to welcome you again second time. Welcoming Reverend Sam Magam kwano gwange. Mukulu wange ate ye wanjala kubanga yali amanyi taata wange. Abantu bennina abamanyi taata wange abali bamanyi taata wange kati nga si baganda bange bali ku ngalo.
Reverend Sam gwe personally yali amanyi taata wange, so bwe lwemulaba mfuna that reminder of an elder of mine gwe ntwanga muganda wange kubanga omuntu amanyi famire yo aba muntu mukulu nnyo. Mwenna abaliko nange mbebaza mkuluse nnyo okwebaza mu ngeri enjawulo kubanga ojjumbidde program zino n'abalala mwenna mukyala mulondo bambi especially nkwebaza kubanga you frequent participant Lydian buli omu ali kuno bannange. My daughter Catherine mwebaza mu ngeri enjawulo because she sets aside her schedule n'abeerawo mu myaka egyo gy'obuvubuka abantu kimpa amaanyi okuba nti bafaayo ku bintu eby'omwoyo. Mbadde njagala nnyo Brian yali wano last Saturday nga twiga abeere kutukoleka main review before we launch into our study today. Ani yali wano ajjukira bintu bitwayogerako nga sinateeka on title and what was it about. Mukulu Kigonya osanze nakamuniriza abantu ku mukutu nga mbabuuza nti ani ajjukira kye twayigako Saturday ewedde. Those that were taken and those that were left. One taken, one left. Okay. Just kyali ekyokuyiga ekikulu yali answer the question yali sujjukire ekyo. Ani omulala? Thank you, Ruth. Omulala ani ajjukira kye twayigako? What was the main overarching theme? Ndoza kanteekeko no study gundi omulabe. Ani ajjukidde omulala? We went to the great tribulation, when the coming of Jesus Christ, where he's gonna come to take the chosen one, the coming back of Lord Jesus Christ. Ocho. Yes, Florence okubidde ku mutwe. The main study was about the second coming of Christ and what that entails. Twalaba in the study, and I hope you guys were able to see that contrary to popular belief, the coming of Christ is a public event. It is not, it won't be a secret. Era olunyiriro lwasama olwatulaga nti is public olumu batera okukozesa mu ngeri ey'obutaano nga tebategedde nga bagamba nti Katonda Yesu agenda kujja nga a thief in the night, balikozesa kubanga is misread. Era olwokuba luli misread ekyomukisa nina Bayibuli wange wano kandusomye abataliwo bategeere ensobi etera okuva as we do this quick review. Luli mu 2 Peter chapter 3 verse 10. And, I don't know, is it, hold on. 2 Peter 3. Yeah, 2 Peter 3 chapter 10. Sorry, 2 Peter chapter 3 verse 10. Egamba bweti. Yetera okuleta confusion mu kujja kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri. Twalaba nti Yesu yajjanga omubbi. Kubanga bw'ajja ajja n'amagye ge gonna ne bamalayika be bonna n'eggulu lyonna ligenda kusigala empty, Yesu ng'azze okukima abo be yafiirira. No angel will be left. Ne tulaba wala nti wajja, he's going to come with a shout of the command, with the voice of the archangel, and the trumpet of God will sound. Ebyo byonna tubiwulirangako. Kakati awo tasobola kujjamu that glorious exhibition. Ate n'abeera quiet as a thief. Ekibeera budde confused most times is the confusion between the day and Christ coming. So Bible egamba wait. 2 Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come like a thief. It's the day, the timing that comes and takes us by surprise, but not the event. The day, but it was public knowledge. Everybody knew. So but the day of the Lord will come like a thief. On that day, the heavens will pass away with a loud noise. The heavens are going to pass away with a loud noise. The elements will burn and be dissolved. Elements I don't know what elements he's talking about. But the elements will burn and dissolve.
and the earth and the works on it will be disclosed. Okay? So that is the coming of the day of the Lord coming as a thief, but not Christ coming as a thief, because he comes and things melt, and there's a loud noise and everything like that follows. So that was one of the things we discovered, as one person pointed out. I think I'm talking about Django Mubi. I took akalala kinjaga to sharing maybe likewise on the same issue of coming as a thief and people not knowing. Was a question raised by Brian Steele. We hear of the two men will be in the field, one will be taken and one will be left. Two women will be grinding on the grind mill, one will be taken, one will be left. And two people will be sleeping in bed, two men will be sleeping in bed, and one will be taken, one will be left. That did not, yes, later saved. Abami abali mu nsiko mu nnimiro abakyala babiri no, it was a symbolic expression for God, showing us the groups of people that will be saved. Two men are representative, not just two people. It's two abantu bonna bagwa mu two groups, abalungi n'aboonoonyi. Omu ku baami abo bali mu field, tukola mu field kama tusubiwa nga tuli mu nnimiro ze today nga tubulira ekigambo kye today. Anoya tabuli mkibuniro ya mkama nga tabuli chigambo ali mu nnimiro of sorts obedi awe stand ne yasigi ensigo ye. So two people were all working either for the devil or for Christ, and one will be taken and one will be left. Nitula banti women in the Bible about grinding, a women represents a church. Nitula banti virgin woman in the Bible in the Revelation, and church Christ is described as a virgin, pure. And then there's a contrasting church, it is called the harlot, a woman, another woman who is described as a harlot. Because harlot amanyidwa benda kubantu abalala, they sell themselves to other people, to other gods. So when Christ is talking about two women grinding to alabanti kanisa tulise chigambo, memuno kuve chigambo, bali on the meal, bread of life. They're both milling out bread. One bread is contaminated and one is supposed to be the real bread, which is Jesus Christ. So those two women, two symbolic women, one is giving out the true word of God, and the other is giving out bread, but is not necessarily the pure, not pure bread. Bible calls death sleep. Naga, two men were sleeping in bed. He was not talking about people sleeping on a little bed. He was talking about people sleeping on the bed, in the graves, in the dust. There are two groups even there. The dead in Christ and the dead unbelievers, non-believers, those that rejected Christ. One group will be taken and another group will be left. So that was in a nutshell, in answering some of the questions that were brought by Brian along the study. So nenga twali twogera era twogenda continuing kujja kwa mukama fu mulundi ogwokubiri abataaliwo mwasuba nenga bembaga ntiro kola videos za presentations zino fenani tubanga tukola ki tuyiga bulungi netubanga tumanyi byawandiko bibeerawo ne presented and we discuss. So that is a review of what we saw. Christ is coming in a glorious way to take those that he died for. Mukama yalowooza nti valuable nnyo nti he was willing to give his life kati ate agenda tutwala quietly. Ne example nakitwala mu kyokuyiga abataaliwo nti Mukama ffenna tugenda mu ggulu omulundi gumu when he comes for us. Manje wali amanyi ggulu gye liri. And we don't go naked. We go without bodies. You know, enjigiriza eriwo we've been taught many times. Innocent nga tetumanyi. Netwoza nti when we die we just shoot to heaven. No, Bible says bayigiriza. You search the scriptures tezijja kwegamba ekyo. Tugamba muntu mwamuka bwafa yebaka muki mu nfuufu okutuuka Mukama waffe bw'anajja n'atwa ffenna omulundi gumu mu kibiina ekinene ne tugenda tubeera n'emirembe olunaku olujja oba twagala oba tetwagala. That's the assurance the scriptures give us. That day is coming whether you're ready or not. So kiba kya nsonga okuba nti it's better we
be ready than to wait for that day. Ensonga mukulu kiwonya kuolina kuweleza katisi nga nti wali kintu wabuuza kinjala kwongera shedding a light wabuuza yakuddamu ekibuuzo bo kyakijjukira ndakiweleza katesi oba wakasomye atoggyeko eddoboozi sebo instead you have muted unmute. Okay. Okay. Kati kwendi ndowooza Ekole ye naye onansonyiwa mbaddemu n'ebintu ntavudde sikyajjukira bulungi kye twabadde twogerako. Ekibuuzo kyali nti wabuuza tikakati Yesu ate fe abaali e Buganda nga tusinza bakatonda baffe ebintu bikolebwa twana bakatonda of course kakati ate olwo ffe ekibuuzo era kyagala okukiddiramu ddala n'abantu bakiwulire nti nno nga tetunnamanya muzungu omuzungu tannajja twalinga tusinza Katonda. Kiwulidde kakati nga ensinza gye tusinzaamu yeeyo Katonda gye yatuwa nti mmwe nabatonda nga muli Baganda nembawa ennono zammwe nembawa engeri yammwe gye musanyukamu nembawa olulimi. Kakati nga njagala era bwe mba munsinzizemu ebyo bye nabawa nze bwe nkigamba bwe ntyo bwe nkirowooza nti kakati ffe abazungu bwe bajja ne tuva ku byaffe gamba ne tuva ku Katonda bye yatutonda kubanga nga abazungu tebannajja twasabanga wabangawo amataba nga tusaba amataba ne gavaawo ne tubeera nga tusigadde nga tuli walamu. Wabeerangawo endwadde nga tusaba Katonda n'atuwonya. Wabeerangawo omusisi, wabeerangawo obuzibu bwonna, wabeerangawo okulwana entalo okutabaala ng'Omuganda atabaala. Naye kaakati ekiriwo nti ekiseera kino abantu bagenze mu bino bye tutategeera tuvudde mu nnono yaffe Katonda gye yatutonderamu kino bwe munaabanga mu nsinza munaakubanga ngoma ŋŋanda ne mukuba eŋŋoma ne munyeenya ensaasi ne mbawuliriza. Kaakati ye n'akola ki bano abantu ne babivuddeko kubanga bibi ebyaffe era n'okubyokya baabyokya ne mu museum ndoza nayo baabijjayo byonna gye baali babikuŋŋaanyiriza. Kati ne tusigala nga tulya. Kati y'ensonga nze kulwange muli mutima ebirifu gye nga nti osanga Katonda agamba nti bano abantu basiru busiru balowooza nti nagenda obbafuula Abaganda era ne mbawa olulimi lwabwe Oluganda era ne mbawa obulombolombo lwabwe era ne mbalaga ebintu ebyabwe nali musiru. Lwaki temunsinza nga muyita mu nsinza eyo bwe mutyo nga mwe mwatondebwa mu butonde bwammwe? Kati muvuddeyo kyekyo kye ntunuulira nti we wantu waka awo wenjagala mu tuluŋŋamye nti temulowooza nti twawaba tusinziza wakyamu okulaba bino byonna ebitutuusibwako. Ye mwalabi bannange vidiyo yawa wano ebisaaniiko ebyakoze kiteezi bayita kiteezi ebyo byonna ebyabaddeyo noga nti bannaye Katonda ddala teyatuvaako buve. Olw'obudde kakati ekibuuzo kyo okizeemu bulungi nnyo kingamba okiclarifyinze tokiwanvye tujansansalinge tukekyo ekyaleero era nja kwebaza olw'ekibuuzo ekyo. Kakati nabadde ndowooza mu wiiki eno ku ki same thing wambuuza nga ninoonya the best way gyensobola okinyonnyolamu mukama mwegayira mu birowoozo wange naye nampa ekyekulabirako kyendowooza kiri simple iso tutegeeza Katonda engeri gya reaching out eri abantu. Kakati ensobi gye tusobola okukola yagamba nti abazungu baleeta bino abazungu Yesu enjigiriza ekisooka mu byonna Yesu yali muzungu. He was not omuzungu nti avudde Europe nga bitumanya abazungu nadaffe ekitukwatako be bazungu abava e London niki ebifaana bwe bityo wadde bajja n'ekitabo ekyo n'ekitabo ekyo kigamba nti Yesu yali muzungu white man as such. Yesu we yazaalibwa yali closer to Africa ne Africa yagendayo ng'akyali baby n'addukirayo. So nekutali Africa yaligendamu ate abasajja bano Abamisiri be mulaba by the way abali Egypt lwakuba presentinga nga Abawarabu tebaali Bawarabu as such, they were Africans. Abawarabu ne bagenda over the years province eyo ya Egypt naye baali closer to home. Kaakati ekyo nga kintadde ku bbali twalaba nti ffenna bw'otunuulira omuntu oba mu China oba mu Mexican oba muzungu oba Muganda oba Mutoro ffenna abantu tufaanagana mu mbeera zonna. Nsobola okugamba bwe nti akatiba
akatiba ani akamanyi mold bwefe abamubbanga ebintu oba abakola n'enjire anything ekibabumbye bw'oya kikola mass production okosa akatiba ne kaba nti buli kyoteeka mu kifaanagana bw'olaba akatiba ak'omuntu mukulu kigonya omuganda n'omusoga n'omuzungu bwali twawukana ng'ogyeko langi cosmetics bwali twakanira omuganda n'omuzungu olulimi anti ebyo biri cosmetic cosmetics kinga bona eyerusa kati tuna Uganda omuntu eyerusa n'afuuka ninga omuzungu naye tekimwawula ku muntu mulala yenna kati olulimi ne kala ebyo byanjawulo naye ngamba physical attributes twawukana mu nviiri na kala era n'enviiri nsogamba nti ziri cosmetic kubanga naye kangambe kala ebyo eri cosmetic mu bintu ebirala byonna tukola ki tufaanagana engalo 5 amanya ameka mukama amanya amakulu tugenda abiri amanyo mukama amanyo 32 oba either something that kyenga mu bintu ebisinga obukulu fundamental good fena omuntu wamu yakola ki tuva mu kakatiba kaki kamu right okay kakati bakatonda betwasinzanga e Buganda oba abantu basinza abatali mu Bible katonda kikwaba agamba nti yatutonda oba bukusindi botuno omuntu twatondebwa bakatonda nga bameka ne katonda twatondebwa omu otyo kyembadde njagala ekyo kati bwe tuba twatondebwa katonda omu kati katonda we Buganda yatutonda gwe tusinza mu nnyanja na Lubaale nedda amakubo yatuwa nti n'ekkubo lyagala muyitemu dammu ekibuuzo kyenkubuuza then amakulu genda gatuukako katonda omu yatonda buli kintu kyonna yatonda buli muntu yenna fena yatonda buli muzungu buli muddugavu yakutonda naffe otyo kati ozzeemu kyenjagala kati katonda oyo omu yatugamba mukomeewo gyendi kubanga he associates himself with creation agamba ze atonda eggulu n'ensi omuntu gwena so okutonda ye Adamu nentonda biki n'atubuulira all the details otusanga mu bakatonda abalala tuworshipinga abaagala okupozinga nga bakatonda tebatugamba nti natonda gunde naye katonda ono omu atuwa n'olunyiriri nti bw'ova kangambe ku Yesu gwe tugamba kuddamu n'oddayo emabega osubira ku Adamu linnya kulinnya dewali gap paka olwosubira ku Adamu gwe yatonda naga Adamu nze namutonda talina kitaawe na maama we okujjako nze katonda kati katonda oyo yatonda omwoyo yatutonda yatuyita okuvaayo gye twali tubulidde si baganda bokka baali babuze n'ebiseera bya mukama n'ebiseera byaba katonda nga atamuza abaana mu ddungu n'amawanga gabeetondera gaawabanga mangu okuva katonda n'okuva ku katonda kwennyini omwana wa katonda yava ku mulamwa Kaini ng'ayakava mikono katonda ne mama amulabako wali yatondebwa n'awaba n'ava katonda n'ajeema ne basandika okusinza bakatonda so okusinza bakatonda abalala tekutandikira Buganda tekutandikira Busoga tekutandikira mu Africa tekutandikira naming oba China oba whatever kutandikira wali kumbi mu Garden of Eden obujeemu butandikira ne bubuna ensi yonna the call mukama gyatuwulwale kwe kudda gyali the true God n'atuwa ekitabo kye weekiri kiri preserve n'agamba ebyo ebigambo byange bino binjala mukole mubadde mukola biri ebyawa mwaba mukomeewo gyendi nze nabatonda so bali bakatonda betwesibako osigo besibanako betuzukuliddemu si be batutonda era bw'obuuza ebigenda mu mawulenye tonna kyofunayo ky'amaanyi kubanga they are local gods local chiefs nga bw'olaba bumbira n'akaalo nembira bakatonda bamukwaga katonda w'e Buganda ate si yakola mu Nigeria nawo Nigeria balina abaabo muntegeera bubi mukulu awo muntegeera bubi nze bwemba nnyonnyola tetugamba nti twalinawo bakatonda abaganda twalina katonda omu naye n'atuwa kakati wetuyitira nga bwetulina kugamba Adamu ne Eva obuli ati agamanya simanya maganda tegera nti waliwo Adamu ne Eva owaffe abaganda kati anti tetuna bwino w'ekyo kati katonda atugamba yatonda Adamu omu kati nja kukola bwenti okutabira back and forth nnyo njagala omuntu omulala yakontribute kanyini so that abalala balina basobola okuyambako wano tukiwumbeko then tugende omuntu omulala commenting ati bwasaba kwevuga akazinda kano ng'ate wala abalala bakitegedde kingizaako gamba
Nze kyembadde okay Herbert sooka Habari adayogera. Habari adayogera. Njagala kuwuliriza. nze kyembadde ngamba nti mbadde nvuddewo ko sitandise mbadde ngesinze mu bize naye kano kempulira akasembyeyo ngamba tiwagambye nti agambe nti ffe ng'abaki saga njala kikoti bulungi ng'Abaganda twalina Adamu waffe Adamu ne Eve owaffe. Okay. Mu nsi eno ekirungi Herbert obuuza ebibuuzo kubanga oba oyagala okumanya. Naye ng'amazima gali nti bw'obanga olina Bayibuli nga tebannaba nakunnyonnyola bulungi kikyetegeeza mu kuva mu luberyeberye kyawandiikibwa. Era bw'oba osoma Bayibuli Katonda yatugamba n'atonda omuntu Adamu. Adamu oyo teyagamba n'entonda ba Adams. Aweeno n'oweeri n'oweno n'atonda omuntu Adamu. Yali musajja. Right? Ng'afe abakazi tetuliiwo. N'amala okulaba Adamu n'amulaba ng'awuubadde. N'alyoka amwebasa. N'amuggyamu olubiriizi lumu n'akola nze. Kye ŋŋamba n'akola Eva. Omukazi. Ne tubeera nga mu nsi tulimu omusajja n'omukazi. Bantu babiri. Naye nga nze nava mu Adamu, Eva yava mu Adamu. Kati bwe yabawa olusuku baalimu abantu babiri. Era ne Eva agenda okukemebwa omulabe. Temwalimu ba Evas oba ba Adams. Yakema Eva yekka. Era Eva okukemebwa n'akema Adamu. Era babagoba mu lusuku olwa Adeni. Teyagoba ba Adams. Yagoba Adamu. Yali musajja omu. So nga kyengamba Herbert kuva mu ntandikwa tulina Adamu omu ffenna mwe twava ne Eva. Ekyo kyo kikwate bw'oba osobye tusoma nga bwe tuyiga. Tetulina Abaganda tetulina Adamu ne Eva. Naffe bino eby'Abaganda bundi biki ebyo byajja owulira. Era Katonda ebyo nga bw'ogamba nti tugenda controlling abatya tulina group. How are we going to control this group? Katunoonyeemuko groups zino tuzaawule buli emu tugiwe ki erinnya naye nga ziri under one person. So kyolina okumanya Adamu ali omu tubangalako na Adamu Muganda yadde Eva Muganda ne Eva ali omu. Era olunyiriri olwo ffenna gye twava okutuuka eno yonna gye tuli. Owulira Herbert? Mpulira naye awo wonna ogenda naye nkyalina akamulu muli munda nti lwaki ffenna tetwogera lulimi lumu. Anti kati ebyo byonna nga bwe batusomesa eyo nayo ndooza tujja tuukayo lwaki tetwogera lulimi lumu kubanga nakyo ne mu Bayibuli ekiri. Kati gwe linda tayimu eyo omusomesa wanaaba Fred nga atusomesa neero jja tegeera lwaki tetwogera nnimi ze zimu. I believe right? Yes, kati katusooke kino bwe tunaatuukayo eri bajja tubuulira lwaki tetwogera nnimi naye mbadde nina kye njagala okwongerezako ebyo ebirowoozo ebyo bibadde birungi nnyo. Ngenze nenkebera wano mu Bayibuli Genesis 1 verse 28. I think that's where Cain was banished from and sent to go. And Cain, that's the first time we hear he went and started building a city. Kati mwami omukulu abadde abuuza ekibuuzo ekyo nze mbalindoza nti abuuza ava ku culture n'ennono wanga ayogedde bano basinza bwe bati bali basinza bwe bati. Kirabika mu kutegeera okwange nti Katonda teyakola cultures. God did not create cultures. Cultures developed out of human development and interactions. So when we were interacting with each other, we created cultures and norms. So okusisinkana nga bano basalawo okusinza bwe bati balina eŋŋoma bali abalala basalawo okubuukabuuka bano balina engeri gye basaba. That is human development. It came out of human interactions. Bano ne basalawo ne bagamba twagala kumusinza bwe tuti ne bali twagala kumusinza bwe tuti
nabano tiringa mmere buli omu alina engeri gy'afumbamu emmere ye kusinziira ye nga bw'akola ki bw'aba agyagala naye nga emmere yeesigala nga mmere. Abanigeria balina engeri gye bafumbamu amayuuni ate ffe Abannayuganda nago amayuuni tugafumba bulala naye nga go gasigala nga mayuuni. Kati so bwetyo bwe mbadde nkiraba nti Mukama Katonda asigala nga y'omu naye ffe mu cultural interactions zaffe tusalawo okumusinza mu ngeri yaffe ey'enjawulo. Amen. Banange nja kwebaza contributions of you and webale nnyo clarifying ne mukulu Ssenyonjo mwe ku kigonyi kibuuzo ekyo. Ekibuuzo kira kati kigenda kugwa kati naye we're gonna build on ngera bolabo cyane ebibuuzo ebirala ennimi waliwo zitandikira mu Bible just somako ekyo. Fena Adamu yazaalibwa ne generations zasooka zonna up to the time of Noah twali abansi yonna yayogera olulimi olwo lwonna ensi yonna ngayogera olulimi lumu. Ennimi zina bwe zitandikira era Bible ekyogerako. That's why I want to trust the Bible more than any other book or source of information. It is very exhaustive ku bintu byonna bikwatagana n'okusinza Katonda ono omu eyatutonda. Kale kakati saa zino 11 ebulidde kirimu katugende ku kyawandiikibwa ku study yaffe ya leero, and a small reminder is nti twakoma ku question number 7. So today munzikize nteekeko wano study y'olwaleero gye tugenda okulaba olwaleero. Tugende tutandikire twakoma. Okay, munengera. Every eye shall see him. Mulaba bulungi akantu ako. Yes. Wagamba part 2. Every eye shall see. Part 2, part 1 twagicoveringa and abataliwo kitalo nnyo naye ino si enkomerero tujja kuddayo tulabe, and it's available on video. Just bw'obona time nga tona binnyo ngote busy, you can always play back no matter what exchanges we had. Kakati twakoma ku yiyo question number 7. Mujjukira mukulu Kigonya soma. What will happen to the wicked people when Jesus comes again? Ntera kugamba nti kiddemu. Wangi? Ntera kugamba nti kiddemu. Yesu bw'anadda ajja tukola ki? The wicked people. I don't know whether I'm wicked, but I don't think that I'm wicked. Wicked. Ekibuuzo tebuuza state gy'olimu. Ekibuuzo kibuuza nti abantu bana wicked. Nti kisoma kipronounce wicked people. Be baluwa. Kandi sokunyonyeko wicked kitegeeza ki? Abantu abakyamu. Aboonoonyi abakola ebintu Katonda by'atayagala. Kakati bano abakola ebintu Mukama by'atayagala, what is going to happen to them based on the information entoto gy'omanyiko gye tuze nga tukavaringa kwaba abakola Katonda by'ayagala. Contrast, why there's always a contrast. Kati mulowooza aboonoonyi bano ebyabwe birungi oba bibi? Agenda basalira ekibonerezo oba ebibonerezo. So tulina okwegendeza, in other words okulaba nti tubeera mu group eno kubanga waliwo group ennungi efuna ebirungi, right? Nga mu kirabo ekisinga obulungi kyokala nti ebigambo bino si byakutwala nga kusaaga. Ekirabo ekisinga obulungi kyabulamu kitaggwaawo. Ffenna tweyayaanira nnyo ebirungi mu nsi muno n'obulamu obulungi mu nsi muno, naye ate nga buno si bwe bulamu butaggwaawo, buno olwo muggwaawo. So kwa leero nga nina ebintu ebyebbeeyi ebirungi ebyenjagala muntu byenesimisa, ekirwadde ekinkuba n'endwala n'enfa. Kati obwo bulamu bwe bufaanana butya. So we look forward, we aspire ffenna for a life that is good and has no end. Kaakati bweba tusuubizibwa ebintu bino nga si byaggula buguzi na ssente, tulina okuwaayo obulamu bwaffe n'ebirowoozo nga twala ebintu bino ng'ebiri siriasi, kubanga bya ddala abitusuubiza Katonda agamba nti yatutonda. Kati group eno ey'aba wicked people katulabe ki ekigenda okubabeerako. Sebo mukulu Kigonya bali kudda mu kibuuzo ekyo. Bayibuli egamba ekyanga bwe tutokola. Vivian soma. With the breath of his lips he shall slay the wicked. Sile kitegeeza ki maama?
oba mu Luganda bakyogera batya Kati context ya verse eyo ginyo tonyonyedde exactly stage itegeeza ne context ozitegeeza kyawo olazisire kiro okutegeeza bawo ebifo ebibbeeyi n'abaaniriza n'abasanyuki n'akola ati oza mu context ekitegeeza ati oba ekintu ekita outstanding. Kampa omulala ogezezzaako ani omulala who wants to volunteer and give us what slay might mean in this case. Kubonerezebwa. Mukyala mulodo no oze mulungi. With the breath kubonerezebwa. Kuslayinga when you slay Senyo mukulu senyo yakuddamu kwongerako naawe. Nze mbadde anti kati ebyennaku zino balina engeri gye bakikozesaamu okuslayinga naye nga ndowooza si kyekyo. Naye babijja Like to eliminate something like that. Exactly. That's close to what the Bible teaches us. With the breath of his lips. Ano Katonda mutiira. Kubanga ffe tumanyi kujjayo bisoona nuclear atoms na bombs okuba abantu kudistroyinga abantu senga bagambira nti abagundi batukoze buye Uganda bakoze genda mu baslaying tosobola kugenda bugenzi na mimwaju no baslaying. Naye ate nga no mu lunyiri luno Isaaya alaba nga Katonda asokola ki agenda kola ki na mimwaje oyo no gwe tuvoola ne tusaagasaaga naye ebigambo ebitwala nga bikulu. With that same breath of his lips abantu bagenda kuzuukira mu ntaana bafuka abalamu. With a shout, nga bwe yakola mu kiseera kya Lazaro yagenda n'amukwatako n'amukolakola nga bakola ennaku zimenda abakola ebyamagero ne bakunyoolanyola ate kwegamba ne babanga abakanika okuzza Mukama teyakola bw'ati mu mwagwe na kigambo kye. Ekigambo ekyo ekiwa obulamu kye kigambo ekigenda okuzikiriza ki abo bali wicked. So group ey'aba wicked njala tugiveemu tukole ekisoboka nga tukyali mu bulamu buno okuva mu group eyo egenda okuzikirizibwa n'omu gwa Mukama waffe. Katuyongere tulaba awalala twetegereza kiki ekigenda okubeera eri abo boonoonyi. Ani asoma awo omulala? Keti oli kumpi awo omulala? Nsome oba kansome. Soma. At that day the slain of the Lord shall be from one end of the earth even to the other end of the earth. Yeah, at that day the slain of the Lord shall be from one end of the earth even to the other end of the earth. Olunyiriri olwo teeka ebigambo bye bajja obuuza Abaganda tuli Katonda olaba nti ebigambo bino bikwata ku buli muntu atula ku ki ku nsi oba kabira ki bino ebigambo bya Bible tebyogera locally nti ogenda kulaba Abayuda nga basilaying from one end of Israel to another end of Israel. Global. Katonda ali omu atukola ki atutonda yatunako obuvunaanyizibwa obutuwa obulamu oba okutuzikiriza nga tumujeemedde. The slain of the Lord bali bagenda okuzeza mu mwagwe bagenda kuva from one end of the earth to the other. Lwaki mulowooza one end to another? Kubanga bali batya batonotono kiki? Are they the minority kiki? Nze ngamba nti kubeera nti everywhere gye bali ekiri okuva ku nsonda eri okutuuka ku nsonda eyo abali balimu talina kwagenda kutaliza otyo. Ekirala ekitegeeza nti Mukama bwe tumuvaako bwe tumujeemera tataliza tatwafa ku numbers oba billion kubanga kati abantu bano bagenda okubeera slain bagenda kuba from the time of things wetandika bagenda kuzuukizibwa bafacing judgment benda babeere slain buli omu eyagaana Mukama waffe. So bagenda kuba wajjudde ensi eno nga bufukunya. Mukama tagenda nga bangi nnyo tukoze tutya bannange oba ngireko bano abalala naakoma omulundi ogwo ye Katonda ono gwe tusinza. Yensonga lwaki bwayogera talimu muntu kati semukulu kiwonyadoga abonna n'abakola ntya kaba bansokere ettake oba nsokere tubanga tonna busobozi busilayinga abantu from one end of the earth to the other, but God can.
ngaba asookula obulamu eri buli muntu amukkiriza akkiriza ebigambo bibino abitwalanga ebikulu abisomi n'abyetegereza mwenna abawo obulamu omulundi gumu without saying ate nze saafunye ngoba mu mibala kakadde oba biliyoni. So olunyiriri lino lutuga nti aboonoonyi abaganye mukama waffe bagenda kubeera slain, in other destroyed, in other words put out, okuva ku watali ku missing any part of the world, ensi bajjule emirambo gyabwe gijjule ensi yonna from one end of the earth to another. Tegera olunyiriri luno abo baamugaana they bwe twalaba mu sitale esooka okusinga twasobola kulaba ebyo bigenda okutuuka eri abalungi. Mukama abazuukiza abonna n'akamwa ke abatwale mu muire tumwegatteko. Abo bonna abakola ki? Abamwesiga, abamuteekamu obwesige, abamulindiridde. Olwaleero ffe activity esinga obukulu ekiri wano bukulu tweteekateeka kulindirira mukama waffe agenda okujja mu ngeri ekitiibwa. Toyagala kubanga tolina enough information ku kintu ekyo. Oyagala kubanga information ekwala kujja kwa mukama waffe ogirina mu ttaano. Oleme kuba mu kibiina ky'abano abaagaana ki? The wicked, abatafaayo ku bigambo bya Katonda. Osobanga buli muntu abuvunaanyizibwa, oli wa kisa, okola byonna bikiwegendereza, osasule byonna okola by'okola. Abaana balabira kya support omusasula. Naye ng'eky'omukisa omubi tokkirizaani mukama waffe ogenda kuba mu group eyo. So njala twekubirize ffenna nti mukama atuwadde ebbanga lyo, tetuli baana bato kuno tukuliko mwana mutana kyogako mulundi mulala. Ffenna tukuze ensi tugirabye. Kati akaseera akasigaddeyo, how long we have ahead of us we don't know. Tukadevoting mu kunoonya ebigambo bya mukama waffe kubanga at the end of it waliwo obulamu obutaggwaawo. Tugenda kubeera mu ggulu emyaka kakadde oba 10 miliyoni meka. Tutunule baga tujjukire bwe twatula ku Zoom ne Fred ne nani nga tunoonya ebigambo bino. Olowooza tugenda kusanyuka kyenkanawa nga tuwaawangula ne tuva mu birimbo bya Sitaani ne tutwala Yesu ng'omukulu mu bulamu bwaffe okuva ku birala bye twalina then, kubanga ffenna tutandikira ku mu zero kumpi. Ne mukama agamba a measure of faith, buli muntu tatandika ku zero. We all start with a measure of faith ku bigambo bino kwe tuzimbira okukkiriza kwaffe ne kuba kulamu. Naye akaseera kano ketukola ki? Ketulina. So tubeere serious mu bigambo bino, tuleme kuba mu group eno. Olunyiriri luddako luulo no mulabe. Ekyo gye mbadde nnyonnyola, those who are rebelliously clinging to sin, when Jesus comes, will perish from his radiant glory. Pozi kambuuze abaliwo mu studies baddewo, what is sin? Oba ekibi kyeki? According to scriptures. Not according to Fred or according to Annie. Bible egamba, what is sin? So that we can avoid sin and repent our sins. What are okurepentinga kyotomanyi oba ku avoidinga kintu kyotomanyi? It is disobedience. What you disobedient to Fred? To the word of God, of his to the law. Bible egamba this sin is the transgression of the law of God. The law of God was given, is the 10 Commandment law, given on Mount Sinai in public display, spoken with his words, with his lips. His will to man. Nay today, the will of God, teachally prominent, something it. I want to go, that will of God. Ye call name Guru. Why a Jiro Eva, Muchi, Muguru. Tewali agenda mu gavumenti erobaga nga ate disobeying a constitution y'omuntu. Tusobola takola nga tuli perfect. Naye our desire should be to obey God perfectly. Nga bw'ayagala. Not to be saved, but because he has saved us already. So we do his will because he has saved us. Sin is the disobeying of the law of God. Those who cling to sin when Jesus comes will perish. Those who cling to disobedience will perish. Oba baagala oba tebakola ki? Tebagala. Kubanga yempeera. Death is a wage paid for sin. Ate mukama tali azaamaanya. Bw'oba okoleredde ekibi kyo ajja kusasula ekibi kye kisasula. Tajjaga nti akamusaliyeko katono. No. Bw'oba obulamu bw'otaggwamu nga bw'ochoosing to follow him, he will reward you.
with eternal life. Nothing beats that, okay? Kale. Atweyongereyo. Ekibuuzo. How will Christ's second coming affect the earth itself? Mu Luganda kigamba okujja kwa Mukama waffe kugenda kuleka ensi kugenda gireka etya earth itself. Mukama agenda tunoga mu ffe kajja kunoga mu bantu be ensi esigalawo nga mulowooza mutya bannange nga tunagenda kukyawandiikibwa mulowooza mutya ebirowoozo mbyagala nnyo. Mkyala Bulondo, how will Christ's second coming affect the earth? Olowooza otya? abamu bajja kuba bakaaba mu kujja kwa Yesu Kristo ng'amaze okujjamu abalonde be niwana batanaba kujjamu niwana batanaba kujjamu gwe tuna gasita eriiso linamulaba bwe riti buli omu ajja kumanya nozo omanyirawo ne sayidi ki gy'oliko kubanga ate bw'omanya nti nno oli mutukuvu essanyu libeera alright gasa okyusibwa olaba nti okyusiddwa obula ng'okyusiddwa era olaba nga ate ogizeera amaziga gajja kuba mangi abantu baliba bagamba ti lwaki saamanya nga tefena tuba twamanya anyway oba lwaki saakola kino lwaki saawuliriza I believe Vivian ozemu bulungi naye answers ozemu one answer of it but I think oyina answer gy'oyagala sinyijaga kyengamba yagambye ono how will Christ's second coming affect the earth itself si bantu abaliko kanaye gwe kyowadde kituufu lwakuba nti kati gugambye senga mbuuza how will Christ's second coming affect the people now that's okay naye okay abantu bajja kwa kunsi niyo nagamba ensi itself how will it be affected nga bali bakaba of course bajja kaba bakuba ebiwoobe oluvva gye twasoma last week bagenda kuba ebiwoobe ne baganze mwabiwoobe sigenda kubeeramu naye kubanga choice tuzukola ki leero tetuzukola wali nga ajja kubirirwa no today choose you this day whom you will serve ensi egenda kusigala etya gyembuza physical earth wano kibuza itself mulowooza mutya Vivian that was a good contribution also ensi ejja kusigala ngayo oba nkyogere ntya kusigala nga ejja kuggwa ejja gimalawo yonna ejja kusigala nga nze kulwange ngamba nti abantu engeri gye babeera nti bwe tufa tubeera eyo wansi nga twebasuga tuba gye tuli kakati enkuba bwe tuli kutuuka nga ku lunaku lwa Yesu nga luze ffenna tugenda kuvaayo ensi yonna abantu bonna emyoyo gyonna gigenda kuvaayo ku nsi kakati emyoyo gyegenda kuvaayo oba abantu bagenda okuvaayo abantu mukulu Kigonya mukulu Kigonya okay submit mbadde njagala Kigonya clarifying ekibuuzo kyemubuuza nti abantu bagenda kuvaayo ebyo myoyo gyabwe kubanga tumanyiddwa nti nno tuba twebaseeyo bwebasi kati okay bwe tuba twebaseeyo bwebasi kati ani agenda okuvaayo ebasi ani agenda abantu bennyini otyo kyenjaga tukalifying kubanga the element tuteekamu emyoyo we confuse people otegedde abantu gwe yeebase mu nfuufu gw'ovaayo Mukama akuyita your soul living soul man became a living being ne being soul confusing her with some other entity living beside us Mukama yatugamba mu nfuufu mwodda era mu nfuufu mwokola ki mwova weebase so njagala beere clear nti bw'ayogera ku muntu okuva mu nfuufu aba agamba gwe Kigonya yeebaseeyo si mwoyo gwe agamba gwe with your body era olumu Yesu yali awa ekyokulabya ng'agamba bannange kigasa kyo omukono gw'okutwala mu kibyo something that gutemeko you're talking to okusinga omubiri gwonna bwe genda mubaninga muki mu hell tiyandikambye okujenga mwoyo gwo we were resurrected when we got to the grave we come back Mukama nga tuzza obulamu aboonoonyi n'abatali boonoonyi tuvaayo mu mibiri gyaffe nga bwe twali lwakuba nti abalina okukkiriza Mukama waffe emibiri gyabwe giba translating nga gye luli twalaba we get new bodies naye nga yeggwe Dennis wala yeye nange olaba nze Fred
Okay, tuvaayo novaayo nga olaba ng'oseka ng'oyogera tovaayo nakiyoyo yensi bwe kibayigiza naye that's not what the Bible teaches. Okay, mukulu Mama Florence obokyajjuka kye badde bagamba kyongere. And then there was a question about how is how is the world going to be affected in us gye tuliko nga byo byonna bimaze okugwa tumaze okukola ki okubeera nga tubadde ababadde ababi abalungi na biki. So you are talking about the effect that is going to be on the earth. Yes. Kakati I'm just going to nga bugambe tuyiye buyiye tulabe naye nga okusinza ku misomo egiwedde bwembanga mbesinga ku answers ezo tegeeramu bwetumala ensi bwebanga ewedde. In fact kyova Mukama agamba agenda kujjajjemu ababe kubanga okubonaabona n'ensi eno agenda kujja ku destroyinga ensi newankubadde nti nabeera destroyed oba in different phases. Kati phase ey'okujja najjawo ababe kitegeeza nti waliwo great tribulation ey'amaanyi egenda okujja. Kati njukira waliwo time ne Sitaani waasigalawo ng'abantu be bonna bagenze n'ababi bonna nga basigadde ng'amaze okujjamu ababe. Sitaani n'asigalawo n'atuuka time gy'agenda okudestroyinga Sitaani. Kati n'ensi nze nsuubira nti wadestroyingira Sitaani n'ensi egenda kuba eweddewo. Awo simanyi oba ensi n'esigalawo ng'amaze okujjawo Sitaani kubanga Sitaani ndowooza agenda okusembayo okubeera destroyed. Okay. Yeah, question yeyo nyangu naye ate weebuzaabuziddwamu kubanga egyogambye nti ajja kujja enebeera affected how kubanga ndoza kyemanyi nti bigi bijja kubeerawo naye affected how nga ffe abalungi bamaze okutwalibwa obanga nabo tebannaba kutwalibwa. Kanzemu ekibuuzo ekiri ku lubaawo kigamba how will Christ's second coming affect the earth? Kaakati obutalwawo nyikamwe answer Bible ekigamba kegamba Sitaani ajja kubeerako. Sitaani musoke mumuleke mbabuuzizza kujja kwa Mukama waffe kugenda oku affectinga kutya ensi itself planet Earth. Sitaani musoke mumuleke abeere gy'abeera n'abantu mubaleke. Ensi eno physical gundi tuzimbako amayumba ewali ettaka lyaffe eri mu byalo byaffe gye tubeera e Uganda. Property yo eri wano Kanyoni country eri byonna biri ku nsi bigenda kubeera mu state efaanana etya nga Yesu azze ku bire. Kijja kuba kidduka. Yes. Kiba kigenda kuba kisaanawo. Kubanga olina 10 lwalugambye twalume mu 2 Peter nti things will melt with fervent heat. Kati Bible kyegamba kati tukyali ku nsi we're going in phases. Abantu abagerako emabega naye tujja baddamu kubanga nkyalawo a bit of confusion okutegeera what happens ndabamu temwaliwo. So eyo tujja genda olula ne katusokerabe Bible kyegamba wano. Agamba ati asoma kanveewo. There was a great earthquake. Such a mighty and great earthquake as had not occurred since men were on the earth. Okay. Agambe atya? Tuli mu nsi ebeeramu musisi. Earthquake. Kakati gwalina ennyumba yo azimba ennyumba yo wane kumaze madde ebiseera n'ebifaana bwe bityo property oguze na bifaana bwe which is okay. This is what is going before. N'ensi egenda kubeerako ne earthquake etabangawo. Yes. Etabangawo ku nsi since men were on earth. Eyo Bible yetugamba. Eyo egenda kubeerawo ku nsi etabangawo okuva ensi lwe yali ekoleddwa. Kati mu biseera ebino bannange musisi mwagala ennaku zino last week twafuneka warning. Naliko mulimu. Akanaka beepinga. Kati warning earthquake ejja era waitadde kabiri binyeenya. Ekyatuyamba teri violent, teri bad, yali ntonotono. Naye oli yesunga musisi. Siroza naye no verse ku mutikutu wano. Wali yesunga musisi wa 7.5 or 7.8. Tumutya kubanga ajja ne destruction. Naye wano Bible etugambye mwabatya musisi nange nga mwendi there will be a great earthquake. Such a Bible bwebanga yeyogera ekintu mighty kubanga mu biseera bya Noah
enkuba abantu bali bagirabangako. So what happened was beyond their imagination. Amazzi gafubutukanga mu ttaka nga shooting waggulu ate ne Bible igamba waliyo yata firmament yalingamu amazzi agali mu bbanga nago ne gavaayo ne gagwa nga tebalabanga ku nkuba n'emu. So kati Mukama atugamba no bwe tuoza the earthquakes ebyo bayita biwero. Agamba there will be such a mighty earthquake. Ensi kugamba another the physical place itself will be shaking. Tubona Mukama atujja kufi and I like that. Sigena Mukama wanga mulaba mulini ate ne nkana ngate ndabe bitu bikanga nendo nganti ayo kutika bakoze eki kuwedde mpwansi aso kufa Mukama azze okumpokula mu kutagwawo. That is a safe, that is the insurance jenja tubule fenna. Mukulu toko nsimbira wakati katono mu bino ebigambo bituva okusoma kigamba nti there was a great oba ajali ategeeza nti there will be a great earthquake. Okay, akati anti wano mukubikulirwa mu prophecy Bible yogeranga ebyabaawo. Bible yogera, God talks of the future as if it was history. Quantally limited by time. Yes, in the future, not what is so. God is showing us what happened, but it's in the future. Okay. In other words, it's going to happen. Kubanga I saw it in the future. This is the revelation. Kubanga senga wait. I did one, but it's Juma later banga. Okay. So since men were on the earth. Okay, I told you get check it. Mukulu chigon. So. Nagamba your revelation we would day. The part 1, part 2 a. Then every island fled away. And the mountains were not found. Oh, sure. Lusanzu sio single bunene mbonsi yonna. Obwanvu ba. Ani amanyi. Mount Everest. Oh, sure. Kati mountain Everest agambe were not found. Can you imagine Mount Everest ogeno kwebera otuna wedding atiriyo? Oh, kuna wali mount. Yes. Tuna zirwenzoli. Tuna Mount Elgon. Tuna Kilimanjaro. Okutuna nga tiziriyo. Flattened out. And see in others, they're going to upside what? Down. In fact, you have them kaseirako. One a bit is, what is in which you could know? Come at what the protective mechanism. Niramkwanoga ya accident when Tebe. Yaliko Prince Secretary, Van Tebe. Now I'm head on crash. Nemotoka. Yalaba bulabi ngemotoka egenda bagenda gitomerawo yakoma ebya crashing tebiraba yagenda okuzuka ngali mulago mudwali amazina ku ngabiri crashing Mukama yamu protecting and that go brain shutting it down so that you don't die from the shock. But again kakani yewe shock protecting you tell you eri omwonoonyi obirimu okiraba in 3 dimension ng'ensozo laziyuuka ninga tonaja akuddukira kubanga ensi gy'oddukirako gyoya okwekweka ensi nayo eri mu misinde. Olwo yazze muki mubire era nga bogabe mukuru kigonya byogeranga history ninga bigenda kola ki biri mu future kama yabira John yabira mu Revelation kama yamulaga what will happen kyava biwanikanga ebyaliwo ninga biri maaso bino bigansi byakututiisa byakutuwa information kumanya nokola decisions bw'oba badde ebigambo bino twalanga byakuzannya bw'otandika okukola ebigambo bino nga kwante bisomesebwa everywhere. Tojja gena mu church lumugu bakusando bawa olinga abantu bogera ebigambo bino ne next Sunday ne luli obitegeere ebigambo bino bibino okuba byandibadde ku butuuti bakategeeza abantu kwata warninga so that they educated in their decisions. Bamanyi ndi ensi eno gyetukaayanyako era mpulira abantu katukaayana ebife Uganda nabiki ekyo kaayana of course n'okwagala ebintu byo naye bw'omanya nti ebintu ebyo bigenda kuggwaawo obeera mu careful. Obeera mu Musonye mbadde ntegeza mutawani wange abadde akola noise. So chegeza kugamba the information eno kirina eri important kubanga kati otanda okumanya with information mu sawo you know manye ene ensi gino ebyo mundi simanyi hotel gino ne panvo ne nuji Hilton ni oba whatever it may be ebyo nabya kiseera buseera kutugumaza ekikulu ekijja kiri maaso ensi tegenda kusigalawo nga Mukama azza okukima abantu be twanange ngombe gamba nti katsabu hero tugenda kubamanyi kukyakala wante wali kukyakala ogenda kuchakalirawo ng'abantu bagijanja abasigadde batatwala tugenda kuba kasente buli bangi guno magenda kubanga abunyamiwa akyali n'akaseera ako naye ng'ate
tuna buddukiro kubanga n'ensi yennyini the physical gye tuyimirako engumu eri mu kudduka misinde and that's in the future oba oyagala watakola ki oba ofaayo oba tufuddeeyo njatufeeyo kale katwengere maaso ani ayagala okwogerako wano ku video kyalabyeyo ekipya kyali tamanyi the island fled away ebizinga byadduka anyway katwengere maaso kyekyahappenia ku nsi kyenabadde mbuuza the earth itself nga tutadde ku bantu kubanga ebyembeera y'abantu yo tugimanyi si nnungi bagenda kuba mu biwoobe ng'ate abala bakola ki bakyusibwa ofuna obulamu bulungi obutaggwaawo. So there's always that contrast. Wano tetwayogera ku muganda musoga muki egamba buli muntu ku nsi kuno ensozi ez'Uganda n'eza America w'ensi yonna kati bw'otandika okulowooza muloko God ayogera y'Abaganda ayogera buki then oba tunnamanya Katonda ono yatonda eggulu n'ensi afuga buli kimu. That is he stands out. He stands out from any other small God. What about Katonda? But Katonda for the government, we're going to destroying it. And then so is to cover Babila local Yakoze, Yakoze, Mundo, local, or turn to know. Hey, incorporating Goko Sad one, the Salon, you find a baby. Oh no, he destroys everything, even mountains, even the earth itself will be destroyed. Agamba, so I'm sorry. I beheld, and indeed the fruitful land was a wilderness, and all its cities were broken down at the presence of the Lord. What will happen to the earth at the second coming of Christ? This is what is going to happen. What is going to happen? Now you have information to tell them. Mukama covers everything. Agambe the broken cities. Kibuga kibyo manyi mu nsi wano mbale bibuga bibiri mukulu kigoya bamanyi bisatu. Kampala tumutegamu. Wanji? Kampala tumutegamu kubanga yali already broken down. Ne twaka kubine bibuga by'amanyi. Yerusalem ndoza Yerusalem. Good now. Hey, ogambye bibuga by'abantu. Akati agambe all the cities were broken down. Nenga nemingira ebibuga bibiri bisatu byomanyi binene. Ebyali ebikyaliwo ebiriwo nga niyo ebigenda okuva mu class kira Vegas tomulerabira nye Vegas si munene nnyo ng'abola kyengamba mu ngeri eyo lwakuba amanyiddwa for the fun n'ebibuga gamba New York wali ebibuga nga Tokyo ebirimu abantu ba miliyoni meka na meka. Tokyo is really big in terms of population and of course acreage, you know. Ebi byonna mmye wale bibuga mu America mboni China gye bagenda is it Taiwan oba wale kibuga kye bagenda munye basubuze eyo Dubai katugambe they will be broken down. Wale Khalifa simanya Khalifa jima Abdul Khalifa or something like that motawe na kimanya the tallest now in the world jigenda kusuga kuki taka all the fruitful land. What are you talking about? Wale tugenda ntuyitano ngokute 5 ogenda mu north no sanga bafukiridde vine or whatever the plants basize bakasoli whatever it is ngetakali, you know, bigina kusigala tayo. What ogambe da Florence? Rome. Rome is one of the cities, exactly. Kigenda kusigala wa? Italy, Rome. Kigenda kusigala wa? Kigenda kugwa byonna. Kubanga Mukama atekedde ekibuga ekipya muki muggulu ekitagenda kuba mu bibuga bugenda ebirigenda kuba broken down olwokuba ndi mutiitiizi naye nga tugenda kubeerayo nga tetuli mu mubiri nga tuli mu mwoyo. Njeraga okutulako mu kibiina babiri nga tewali muntu mulala tusome subject eyo. Mukama agambye agenda tuziikuza mu ntwana zaffe emibiri gyaffe gisyusibwe. Kati onna Bayibuli kuwagamba na Bayibuli ku gundi yo kusimyo njina naye ntawaanya sirinza kubifuna mangu. That's why you dumb answers in charm. Funa ape iliko battery takutawa Bayibuli takutawaanya osome ebintu nga biyingira mu mutwe gwo. Okay? Okuzuukizibwa Mukama agenda tuzuukizibwa mu mibiri gyaffe
nga butwali nga tumanyiganye nga bumanyi tugende mu ggulu nga Yesu yagenda mu mubiri oba yagenda nga muzimu wa mwoyo yagenda nga muzimu tereyo ekyo kisoma butsa wano batulaga mu bifaananyi ng'agenda ng'omuntu naye ddala yagenda ng'omuntu twasoma mu Acts tewaliwo last week twasoma tewaliwo ndowooza gwali mwoyo bwoyo omwoyo guba muzimu olaba kifaananyi kyawe kati toteeka mu bayibuli kitaliimu Yesu yabagamba nga bali waliwo olungi baalimu oba bali beekwesiziga bulungi najja baali banene kyaggulu n'ayita mu kisenge najja n'abagamba munkwateko mulabe n'ebituli byange doubting Thomas mujjukira yali adawutinga atakkiriza nti Yesu akoze kyazuukidde naga njangu onkwate mu sides n'amulaga ebiwundu bye n'agamba n'enjala ennuma mupe ku fish ndiyeeko ne bamuwa ekyennyanja n'alya mu Acts twasoma luli saati tudivatinga ennyo kubanga mu Acts baali bayimiridde ne bamulanga agenda kubire twasoma ebyawandikwa balasajja bajjabugamba bannamutunula kiwaggulu yagenze nga bagenze mujja mulanga akomawo Yesu yagenda nga bamulaba physical n'akomawo n'agamba mu ngeri gyagenze mulina gyagenda kudda kati ekigambo ky'omwoyo ekyo ssebo manyi might take time okukitegeera naye genda ng'okijja mu birowoozo nti Mukama atusuubira obulamu ne Montana teyaliimu exactly omubiri gwe bandibadde bagusanga mu ntaanya omwoyo gwe guli wabweru naye ojjukira nti omwoyo tekulabika era tebandigulabye bannange mwenna abali ku platform eno mwenna abali ku platform eno kati twesunge tujja kgenda tudde mu ggulu tujaganye tubeere nga bwe tuli bwe tusinga twambala amataayi gaffe twambala amakooti era twasoma luli Florence nyonyera ekyo kye twasoma luli buli naku akyogera nnyo n'agamba nti ndi musanyufu nnyo okubanga ngenda kusanga maama wange buli naku ayogera agamba maama wange nga mu mubiri gwe fenna tugenda kubeera mu mibiri gyaffe ate Yesu bw'aba azuukiza tagenda kuzuukiza myoyo kubanga emyoyo tegifa giweegiri kati emyoyo gyebase tegitawanyizibwa Bayibuli omuntu man became a living soul, a living being. The word soul has been misinterpreted or taken as something detached from us. No, omuntu you package, you're a living soul right now. Otherwise, when the soul is called the breath of life, you're a living being. When the breath is taken out, you cease to be. You cease to be. Kubanga Mukama yatulonda nga obwongo bwaffe batadde elements zirimu zezifuula gwe an individual. Today when kuba empiso ya morphine tojja kanti zikadde nze siri detach ojja kuwunga wenna nga bwoli omwoyo tegujja kusigala nga guteguwunze kati bwebanga physical thing gyekutadde mu chemical disorienting then how about death? Death will destroy, you cease to be. Naye essuubi tulina nti Mukama ajja kujja atuzuukuze atuzzeewo emibiri gyaffe atwale mu bwakabaka butaggwaawo bw'ate tutte mu bwakabaka bugwawo naffe abona jja tuzuukiza nga tuli bwonoonyi tufeesinga punishment yaffe tukasibwe mu nnyanja ey'omuliro twokebwe question omukyalo oyo kasooka ayogere kubanga sooka obuze question nkwano mbadde kati awo ekintu kyo okuzuukusibwa okuzuukira kubanga kati emyoyo gino gyebase omuntu mu kifo ky'okuteekawo omwoyo which is a soul yebase naye omubiri gwe tegukyali anti yebase mu nfuufu ekyo ky'omwoyo kijje mu sentensi zo mwoyo is just a breath. Kati question yange webuuliza bwe tugamba okuzuukiza mbadde ndowooza nti oba kale oba nti ogere nkiyita ekyebase yebase including the body but mbadde ndowooza nti omwoyo ogwo gugenda kuzuukusibwa then omubiri gubeere resurrected yakuteekamu omukira yajavuddeyo correct me omulomu kale Ruth gobera yogerako then Vivian addemu so far mukyala Ssennoga obadde ogamba otya Florence then Vivian addeko ekintu ky'omwoyo kijje mu thinking yo mu ndowooza it's just breath of life
Yes. There's nothing more. It's not a separate entity from us. Kachiringa nente zetulia. Chemugamba ente zetulia bwe tuzita omwoyo gyabwe gyawo gijenjeera. Ente era tekyasta kasita ogitta tekyasta n'enkoko bwe kasita ofa oba ofudde tewali mwoyo. There's nothing more. It's just breath. Okay. Breath of life. Breath. What about the spirit? Kati waliwo spirit mu ngeri ya njawulo. Spirit waliwo spirit ya Katonda. Waliwo spirit ya Katonda. The third part of the Godhead. Mukama has the omwoyo communicates through the Holy Spirit. Kati fe abantu tetulina that spirit eri separate. Others twanwa Katonda obwo God's spirit. Now we are human beings. Okay, that need intervention ya Katonda. He talks through the spirit to our mind. Okay, ngabola bawe esimu ngabe zali nga tezinajja nga tusomanyi ti waliwo waves so communicating nga tozotolaba nakulaba kati omwoyo wa Katonda communicates us at the level at a level with our mind through his Holy Spirit, but we are not spirits. Eyo lie eya spirits yatandika mu Garden of Eden. Katonda yagamba muwulire kudira ku kibala ogenda kufa. Satan agamba anokufa temwifiira ddala. Kati that's where the story, the idea of omwoyo muzimu ekito kiri awo bwe bitandikira enjigiriza eyo. Bajjajja bakulumbye kubanga tuba tuliza nti tafiidde ddala wadde omulala wali mukeesa afudde enjigiriza ga tafiidde ddala omwoyo muzimu gye jjajja nagenda nawe ebyo bwe bitandikira bwe tugamba nti bwe tutamutegeera kufa omuntu bwa sitedi y'okufa bwe efaanana. Sitani walimbira abantu. That idea until era chobola Mukama yanyigira Saulo when he consulted the mediums be bayigiza nti omuntu tabatafidde ddala muzimu eguli aba Greek aba Yonan ne bayisa forward enjigiriza eyo through I think it was Socrates bagira duo anthropologism something that nti omuntu alina parts bbiri n'omubiri n'omwoyo kyomwoyo tegufa Katonda tatonanga kintu kitafa obutafa senga omwoyo guli nga tegufa. That will be immortality. Man is not immortal. Man is mortal. You need someone to come and say, Vayo. Mbadde nsaba kubuuza bannaye. Kati Saulo bwe yagenda n'aconsultinga omwoyo, Samuel through the sorcerer. Ani yajja? Akati. Bw'omanya nti Saul yali afudde. Stan is the erachobola Mukama yanyigira yavumiriranga ennyo ekyo consulting media kwa Stan g'oboyogera naye kubanga oli yeebase mu nfuufu takyana kutegeera Bible etegeeza omuntu bw'afa ebigolozo n'okwagala kwe ne hate binona kwa study dance wagirimu ne tujja giddamu tulabe the state Bible kyetugeza omuntu ku muntu ng'afudde kati gwonange bw'olaba story ya so perceived kwanta yamulaba he perceived to be his perception, the mind played game. So now perceiving that spirit to be of Samuel, prophet. But God had said no communication from any prophet. Communication from me or even my prophets. Stanley played that part. So when this guy saw with the medium, he perceived the spirit to be of Samuel. Irama bule gamugamba Stanley yali gamugamba njogera kuzikirizwa kubanga Stanley yali yalagira mutengeera kati tusakudde just a situation very mu babbiri wali ntuloza nti ate zifominga mbadde era nsaba okubuuza mukulu Paulo Paulo newe namwita omukulu omutume Paulo mu Thessalonians yayogera n'agamba nti yali asaba naye n'akola reference to the whole book. Okay, Thessalonians, First Thessalonians, Paul was praying and he made a reference. Yes, First Thessalonians 5:23. When Paul was praying, he made a reference to the spirit, the soul, and the body to be kept blameless at the second coming of our Lord Jesus Christ. So, to me, it sounds like there is 3 in 1, kind of referring to what God mentioned. Let us make man in our own image. Now may the God of peace
himself sanctify you completely. That's right. And may your whole spirit, soul, and body be kept sound and blameless. In other words, may your whole being, I'm a living being, I'm a living soul. Katina kudemo languages, say for instance, this was written Greek. The whole New Testament is written in Greek language. It began maybe sometimes with English doesn't mean that. In other words, omuntu, God talks to me through the spirit. Okay? He communicates to me in that at that level. Not that level is my everything, but I still need the eyes and the ears and to read and the brain to compute what I'm praying. Bring on to the whole totality of you. Suddenly I tell you, you the whole you being you. May God preserve you. That thing stays alive. In order to be alive, you need you to be there too. None of this lives independently. That's why, yeah, once again, I think it's a gap. Nyenga kitegeera naye waliwo awalala ate kati wendaba neewuunya. Okay, so for instance, Ezekiel 36:26. Ezekiel kandabi tutambuza nnyo tujja kuddayo Ezekiel bwe tunaavaawo tukwate Proverbs 20:27. Ezekiel ki 36:26. 36:26. Okay, 36:26. Okay, I'll give you a new heart and put my new spirit within you. I'll remove your heart of stone and I'll give you a heart of it. What's wrong with that? Kakati, so I will give you a new spirit. Mm-hmm. Whose spirit? His spirit in us. Remember, we know that he gave us his spirit in the beginning. Naye mu kwonoona kwaffe ndowooza n'ebirala n'obujeemu bwaffe ne tugira. In other words, there's a spirit of rebellion and a spirit of truth, okay? The spirit, one new spirit, a trend of your mind, of your thought, your emotion, your thinking. I'll give you a new thinking. There's a change of heart that I'm more receptive to the word of God. The spirit of truth, I want to talk about the spirit of truth, the spirit of this. Now we become immortal because of that new mindset. He's talking of a mindset. I'm giving a new spirit. It's about the mindset. You change. That's a new spirit. Not that you have a new constitution. One more this seems to be important. That's true. Proverbs 20:27. Proverbs 20. 20 verse 27. Proverbs 20. In the context 20 verse 27, right? Yes, sir. 27. Okay. Yes, sir. Okay, Proverbs 20 verse 27. Okay. Yes, Proverbs. Yes. Yeah, okay. The Lord's lamp sheds light on a person's life, searching the innermost parts. Katinze yange egamba, the Lord, the human spirit is the lamp of the Lord that sheds light on one's inmost being. Referring to me, the way I understand it, I understand to be corrected, that the spirit is the part of us that is God-like. Because I don't think God looks like Senyonjo. In my body. Come on, his image. Right now, the image is marred by sin and whatever. We might not look anything close to him, but he had made us in his own image. The body is different or ensonga. Mukama Katonda tafaanana mu China, ate omufirika, ate omuzungu. I mean, I don't think he's all those shades of color. So it is his spirit in us that is similar when he says, let us make man in our own image. Isn't that what
is Bible simanyi version kijosomye negative later translation with them bigambo kanera gonda bate abami translation jambe binyo abasinga yali King James version musera zatoka they put in their translation bateka mungabo bali bategira kati later versions zinyongolo kunyonyo what that spirit means wanagambi chokola mu Bible no ikande version cheno linda ko Christian Standard Bible. Yes. Clarifying it, but then never Greek translate. This is Hebrew. This is what they say. That's enjoyed spirit. When a person's life, the entity of you are a being, a spiritual being would be a spiritual being. Now, you are a mortal man. You sinned. You don't have eternal life, anything that has eternity in you at this time, except if you go to Christ. You a person, the Lord's lamp sheds light on a person's life. In spirit, in that word that to yes, doesn't mean something state of the dead. That's why you're having a few. They get a jit it's very important. To get to aligning verses, maybe might help shed a little bit of light. Kubanga nga twagambira ntira nnyo ku ekyokulabira ku bantu bulijjo ku ikamu kya Lazaro kubanga boga nti Lazaro senga bweri afudde ate omweri kutwagafa nada yage kati Lazaro we affair didda yali mu ntaana naye waliwo wenjagala kati tugenda awalala Ecclesiastes 12:7 katugendeyo awo njagala ne Ecclesiastes Dennis wala nnyo leeta ebyawandiikibwa so that Ecclesiastes chapter 12 verse 7. The dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Yes. Ekyo tekitegeeza nti twava mu ggulu, twava awaffe. Katonda bwe yatonda Adam yavaawa. Mumpuufu. Ngamba mu Ssenyonjo. Yava mu nfuufu yamukwata n'amubumba n'akola atya? N'amufuuwamu breath. Kakati spirit therefore mu breath eyo is translation ekigambo ekyo etegeeza mu Greek ruah breath omukka gwe tufuka mu motoka mukama gwe tufuka mu nnyindo zaffe. Omukka ogwo mukama yagujja gyagujje n'aguteeka mu nnyindo zaffe naye teyaguteeka mu muntu yekka ne mu bisolo. That spirit one day kunyonyola abasigenda kudda mu kulaga byawe nenja bikulaga privately. Omukka gwe yateeka mu nnyindo is the same spirit yagala kwa. He came from God but didn't come as Ssenyonjo. It's just when kwate nnyindo zo nekuzyo no ngatosa offer. Omukka nikugenda kati mukama wazize okuzuukuza ku lunaku luli tagenda gahandi Ssenyonjo mujjewa whether he has that power. The idea that I can commit my spirit to you Lord because you have the power to recreate me. Nesiri na wendinga ndiyeyo nkola bidala muguru bombombili anze. That power of this life-giving power is reserved is safely in the hands of God. Nti wananze bwene ba food say can come wali ndaba wali tegera tawo wendi. No, he's a life giver. He's going to recreate me ngabe yakola batono mu. Yeah, okay. Ekintu kyonyonyola nkitegeera naye kyenjaga ekikyanzibuwalidde wali bwagamba the spirit returns to God. Okay, which means because I don't think kyembadde kisuubira nti ate ekifudde kiddayo ewa Mukama. The breath is the breath Mukama yatufumu breath. He calls it the spirit. Ruah is called ruah, which means breath. Mu original language kati gasoma mu Luzungu abantu babichuza mu original Hebrew it's called ruach, which means breath. Kati somako kati ngabo badde homba somako mu Ecclesiastes chapter 3 verse 19. Go nyine go bosoma era nga tuli akukyentino. Ecclesiastes chapter 3 verse 19 nsomere bigambo ebyo. Kati nsomere mu Bible eno CSB olabe bwe kunyonyola ekinde bwe clarifying kubanga it's a later version.
it adds more good. Kati ngenda kusomera from NIV. Yeah, soma. So, Yeah, soma. Okay. Surely. Tandika ku 19. Ntandikire ku 19. Surely the fate of human beings is like that of animals. The same fate awaits them both. As one. Come out. Is it saying that for them in Jawle Yankanama? Tewali. Fate, yeah, tugenda kumalira wamu. Get a mass. Nagambate. As one dies, so dies the other. In fact, if I need how can I change now? In fact, okay, I get a mass. All have the same breath. Humans have no advantage over animals. Everything is meaningless. Get a mass. Get a mass. Get a mass. To paka kumeka ko 22. So nyakugamba so get a mass. So 20. All go to the same place. Heaven. No, it doesn't say heaven, just says all go to the same place. Where? Get a mass. All come from dust, and to dust all return. Now was a rhetorical question. What he abayigiza ebisingaka ngalbo yagalo kubuza somolunyira rhetorical. 2021 nagamba. Who knows if the human spirit rises upward and if the spirit of the animal goes down into the earth? So 22. So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work, because that is their lot. For who can bring them to see what will happen after them? God. After he dies. Kubanga, for abantu wenna tuddayo mu nfuufu, and it's a safe place to be. Kubanga bw'ofakati mwami Ssenyonjo bwa bwenfakati ngambadde nzika Yesu nja kuzuukira nga bwenfudde sejagala banti ate yafa ategeeza Mukama ate mu ntaana eyo n'akyusa ebiro gino n'ayonoona. Your fate is sealed. Ng'oli mu nfuufu, it's a safe place to be. Weebase mu nfuufu kubanga Mukama agenda kuzuukiza ki akuggyeyo. Eyimuka ogukuli mu nnyindo gwe guli ne mu nsolo wali. Tona njawulo ensolo bw'ogamba nti omuntu agenda mu ggulu ng'afudde, then eteera naye tegenda mu ggulu. Bwana ina choice aka breath no mukagwe gumugwe tulina tena njawulo fe tweteeka mu value gitalina. Yesu yatulewa value gita deserving okubandi azotusembeza maaso ge. Kati mbuza sebo Matthew 10:28 Yesu are preaching about eternal life. Linda ko ngende mkono Matthew 10 and I class you separately. It's benefiting others, okay? So it's good. Matthew 10 what? 10:28? Yes, sir. 10:28. Okay, yeah, get them up. Jesus is teaching about eternal life. Kakati, so eternal life, the way I understand it, is that there is continuity of life. Kati ate bwe wabanga waliwo okufa okw'omwoyo spirit. There is, I don't see that continuity of life. Where do you read the continuity of life? When he mentions eternal life, my interpretation is continuity of life. Yeah, we don't have eternal life yet. It's a gift from God, right? So kati ngawano zensigadde wano ngenda kusomawo njagala oge osome John 3:16. You can actually recite it. For God so loved the world that he gave his son, his one and begotten son, that whoever believes in him shall have eternal life. Okay. Kati, when we believe in, we shall have eternal life. Kati, I am believing Jesus now. I believe in him. Yes, so the promise so, is which means the promise he doesn't eternal life is at offer, right? But you just said that we don't have eternal life now. Yeah, but yet we believe. Because we are still in the world of sin. There's nothing that translation yet. When Christ comes, we shall get it. We shall be given eternal life in the fullness of it. Those right now, who believe in him. yes, our faith can be taken to the bank that we'll have eternal life. Even when we sleep in the grave of death, we shall be resurrected and enjoy eternal life without death.
Yeah, that's we have not yet believed in him until when he comes because back. we believe in him, we have the promise of eternal life. that's why he says that he has his reward is with me. He's coming with his reward. He's Yes. coming with his reward because that Yes. is the gift, eternal life. Yes. Right now, my senior tosa kunga manti or eternal life ngate nchongira kufa. Oba nzenga ndina ncha munze muziki. Then we want to convolute. Doesn't mean that we will get eternal life in the next life. Mkama bolifira muguru awogena kumbuze ekintu ekyo. Ngambe gundi wagamba tujifunye mkama twende katika why die. Right now we all die. I see. Eternal life is a gift to those after the second coming of Jesus Christ. Yes. If you maintain your connection to Christ, the life giver. Yes. If you don't maintain your life to life giver, you don't have eternal life. The hell is waiting for you. For you. Never wafudde leero ojja kuzukizibwayo oyoterabwe mu muliro okutaggwaawo ne sitaani. Ne banakusabira ng'ofudde oli mubi tebigenda kyuka. That's it. Yes. I'll take it. Brian, from Brian to everyone. John, there's things I've written unto you that believe on the Son. Brian, what are you sijja kudda mu bibuuzo bingi obeere ng'oli wano obuuza ebibuuzo mu kitangaala. Kaakati Dennis ne baneziteesa bwe nti. Wakisooka kuddayo nitumaze kitubadiggako olwaleero ekintu twakikola study empya kubanga I want you to understand these things dedicating the scripture n'ebyokuyiga to that and that is good. Nze siri munyiivu era kikola ebibuuzo tubyaga kubanga that's how we learn. That's how we learn. So Bible does not contradict itself. One can make it look like it's a contradiction. No, it's not. Okay? Kali chokola byebandika bintu era tubisome in line nga bikoze eki bwe biyigirizibwa mu Bayibuli on a topic. Kati tuli ku topic yansi egenda kubeera etya. Ensi kati tojja kuva n'ogamba nti ate Yesu ngazze abantu bagenda kusigala nga bakola shopping. Abantu bagenda kusigala nga bagenda London. Ensi egenda kuba nga tekyali livable. Kikyokiga ekyaki ensi tugiraba bwegenda state bwegenda okubeera. So that you know cannot be deceived at otherwise, okay? My son, you died to say, okay. I beheld, and indeed the fruitful land was a wilderness, and all its cities were broken down at the presence of the Lord. So life give abajja ensi tegenda kusigalanga bweri engudo ziringa bwe ziri, everything will be affected by his majesty and glory. Okay, n'ensi negira kankana itself. Mujjukira Yesu yali musalaba n'afa omusana ne guzikira. It wasn't like because the sun sigandi in the mind yayo ne could not behold its maker dying on the cross. Nature itself revulsed. Ensi obera earthquake. Things were not normal. Things reacted to Christ dying. How about when he comes? Katuyongere kutulabe. Anasoma Isaiah Isaiah 24 verse 1 and 3 egamba etya. Kunsi tukyali kunsi efaanana etya nga Yesu akoze ki. Kati olwo ffe tumanye etandika okwetenga mu place kati ensi ennyini etana kutegeera weekolera bwete kati fe abantu abana amagezi. What do we do? What is the safe thing to do? That's why we're reading these verses and scriptures, okay? Kale, anasoma. The Lord makes the earth empty and makes it waste. The land shall be entirely emptied. Yesu ng'akoze ki? The Lord makes the earth empty and makes it waste. Byonna bye twesigulirako ebitubeera emanya nga twesigulira ku nsi kuno ndowooza nti kati njedesa ebintu by'abaana bange bagenda that kind of thing, but that will stop. That will be interrupted at some point. Hopefully it's emptied, it's done much later rather than sooner, so that let many people know about the way of escape. And the way of escape is not one that you buy with money. It's just a matter of belief in the truth as it's provided in the scriptures. Ekigambo kibata truth kikulu nnyo kubanga ekitubuza mu ekitujja ku mulamwa etuzikirira bulimba. Lies. Ani agaba lies? Ani the source of lies? But mulowooza ani who is the king of lies? Mother of lies. A stand.
So ebintu bye tusoma mu Bible bwe tubitegera mu bukyamu tugaana okutegera mu butuufu bwabyo. We dig our own way to the hell. Cause great Katonda agamba nze Yesu, nze ate kkubo, ate nze mazima. Kusenga mazima tegaali makulu, yandeeta kiteekako ekyo. Yandikanga nze Yesu. Naye he attaches himself to the truth as it's written in the scriptures. That's why I'm laboring telling you the truth about death. Because when you believe the lies about death, omuntu biki mwemuvaamu n'abalogo ne business z'aba psychics kwe baba surviving logo jaja nsokogera naye by the way akogera naye mama yafadde di Julie yes nina konta kama njogere naye tayogere naawe bwereere ajaga credit card number ye number osoka mu sente kati yo industry is thriving akubanti the soul does not die, but there's no such thing in the Bible when you look at the scriptures. So kyengeza kugamba the truth has ebigambo represented in Bible. Sibi akusoma ko ntubituna oh okay kitufu ne kanchese galise. You have to tell somebody else. Kino kitufu Bible giza wait. Kino si kitufu Bible giza wait. Olugendo lwekolo abulimba na mazima. Bwe tukwatola amazima we go to eternal life. Bwe tukwatola olulimba deliberately we perish. Okay? Kale katuyengereyo. Ani asoma. It's 6. Hey, Anang. Bad news shortly. 6 to winding up. A chat Sunday no cutting. Unless make use it. That's Sinabika. Does the Bible give specific information regarding the nearness of Christ's second coming? Njagala omuntu akiddamu gwe bayita mwami Ssennyonjo addemu ekibuuzo ekyo. Nina lwaki ensonga ngamba mwami Ssennyonjo. Okay, I like Ali muted, Ali busy. How about Chigonya? The Chibuzo. So Mechibuzo Chiddem. The Bible gives specific information regarding the nearness of Christ's second coming. Of course, Bible it will bueno. Bueno, also mutu alamu banka ni makuwa msendo lokuba mukakasa. I think banka bakwatagana n'ebya Yesu bali. I'm just speaking in yeah. Kyengamba nti okkiriza ekigambo kyozeemu nti kituufu ddala. Ekigambo kyenzezeemu nkyasoma nkyali muyizi nnyo. Okay, kale that's good. That's good. Kati manyi wooli katulabe. Bible okwongera ku kibuuzo ekitanditamu. Bible eri specific. Kyokola nti we can trust it. Bible teteebereza. The Bible take like this and this. Okujja kwa Yesu katulabe. What you know? No. Bible it is specific. Because it's about prophetic language, prophecies. Ngabe nabagami Katonda alaba Katonda to him. The future, our future is always is good as history. Quite limited by time. Kiwala Yesu yali so akubera mu bisera bya nagamba kino ngasinda kino bino kubeerawo fast. Era olunyesina njakati sawe ne Peter mumanyi gana Yesu naye n'avuuka omukasajja w'amaanyi oluvannyuma n'abalekana ekitabo Second Peter n'awawandiika mujabale n'agamba nze Yesu namulako n'amaaso gange ne tubeera naye emirembe ne tubeera naye mu biseera byonna twatula naye namulabako n'azuukira namulaba naye n'abagamba naye ebisaamukiza ebyo naye tulina the sure word of prophecy tokkiriza nze bengamba n'aba Yesu n'adyoa ekisinga ku byonna wadde nina am an eyewitness to Christ himself. We have a sure word of what? Prophecy. Prophecy telimba. Prophecy does not fail. That's why we can count on it. Because it's not guessing, it's knowing the truth as the Bible speaks it through his written word. They are prophetic words. Bikulu okufuna the Bible interpretation than the personal interpretation. Man, you're twisting to their own destruction. That's what the Bible says. Okay, Katulabe. Kat Bible, jemba bakamba, dakika mazenga mali njogeda. Kubategeza nti bitugenda okusoma bino. Ebikwatagana okujja kwa Mukama waffe. Biri sure. Yesu waba yakola ki yabyogera biri sure. Okay, Katulabe. Kale kibuzo anse gamba bweti soka. Bible gena tugamba. Yesu yayogera ebigambo ebyo. Ani asoma awo?
When you see all these things, know that it is near at the doors. Okay. Yesu agamba ebyagamba all these things bigenda okulaba wansi n'agamba nti mwami Kigonya, mwami Senoga, mwami yani mukyala Vivian, mukyala wani fena bali ku lukutu guno bwe mulaba ebintu bino kati fena advantage of history okulaba kati abaliwo mukyala Yesu nga wa Prophesies abantu tebaliwo kubiraba byekwanga byali maaso gaabwe. Some of them happened 1,000 years, 500 years, 70 years ahead. Some of them did not live to see some of this. Faith to an advantage. Because you can look back at history and history proves them right. For today, abo mulembe guno tulina advantage nti ebigambo kama byeyogera nti bigenda kwa maaso tutunema gento nti byaliwo waliwo ekitanaba kubaawo kati nkitegeeza nti ekitanaba kubaawo kitegeeza kijja kutuukirira kabine ebyokujja maaso ebyokujja kwebikyeza bijja kutuukira kubanga birira nabikoze eki bizze bituukirira on time. Okay, katulabe ekimukwande tujja kumala kikanga 15 ba 10 gundi tujjongerako separate ya Prophesies kubanga neneko nenga tenkulu kale katwongera just akagula lugi simanyi kigula lugi katulabe agamba the Lord placed ngamba the Lord placed signs all along the way from his ascension bwe yagera mu ggulu to his second coming so that we know senga yagenda bugenzi mu ggulu agenda atana kyatulekedde okwiza kwaffe kwandibadde kuzimba enjiri yandibadde nzibu okakasa nti Yesu ajja senga tetuleka kintu kyonna kigamba anything Yesu yagenda mu ggulu yagamba akomawo naye batumanya ddi twandibadde lost n'okujjako kw'abantu ate tutunako kulu naye teyatuleka bw'atyo yatulekera ebitulaga nti bwa we tuli banaye balaba nkubira kubira n'amasimu nkola kanji kendezi munere mukotuleka njijjeeko ndowooza kale katulabe mukitegedde kingamba mukulisa nnyonyo mukitegedde haba tokitegedde akantu kikategeeza ntategedde sebo tetulekeddwa takyovola nti era mukulu Kigonya nti ebigambo bino byetukakasa okwiza mu Yesu kubanga yeekali n'ebigambo ebiri prove that have stood the test of time that wali tulimanyi nange nali saazala nti ngambi manyi nange nekigabiyize nga bwe wuyize nawe ojja kutegeeza abagamba nange kino nala sikimanyi nerabayo kyongola kino kyabaawo nekino kati basigaddeyo kano kamu then okukkiriza kugenda kuzimbibwa naye najja nekwaba believe Jesus netugesiba olunaku tugamba believe Jesus nga byekyogerako kyetwogera kyokka omuntu otukisa noga ne believe Jesus kikiye naye bwe ntandika okukuwa ensonga yino kubanga jja kino ebiseera biweddeyo na bibuno amazima gegagano something that challenges your thinking you start grabbing on the faith as something that is tangible and believable and solid noga kati nzikiriza Mukama otegedde olw'ebisuubizo byakola ki byatuwa nti ebigambo Mukama tumukiriza ebbanga ddene okuva mu buto bwange bwonna nzikiriza Mukama naye ebibuuzo byo tebigenda kuggwayo kubanga tutambulira mu bantu bangi oli najja n'agamba nti spirit aye newabeerawo ne Holy Spirit kakati n'obeera nga okitunulira oli najja agamba nti ekimu ku ebyo muzimu ekirala mwoyo mutukuvu kale ekirungi nga bwe tugenda kutwala ebintu mu Bible tujja kutandika okumanya Bible kyekola ki nga gwo kyesomere nga Bible kyegamba n'okiteekamu the rest of the truths eziri mu Bible so that nothing contradicts each other. Banga tusoma Bible okubeera nti ffenna tubakristaayo tubaddeko mu bakristaayo tekisigala we know all the truths as in the Bible kubanga Bible Yesu yatugamba mwegenze Sitaani agenda kulima ensi yonna naawe nga mwoli naye ani yawandiika Bible kati ebitutamu ebiguntu byonna biseera ebitujja bigakolera Bible yawandiikibwa abantu nga Mukama aba inspiring ne Holy Spirit otegedde tebakwata mikono agamba wandika inspire them with this message so they don't contradict ng'ate baali abantu 39 abawandika Bible from Calvary buli omu ng'alivinga their own time they were not like bantu mu kibiina mu ruumu emu ne batandika okuwandika ogamba oti nga tebeemanyi nakwemanya naye kyali common mu byonna was the Holy Spirit of God guiding them kind of inspiration ngebafuwako ebyokwogera there's no contradiction tebaali mu ruumu emu singa gwe nange tudde mu ruumu emu netandika kuwandika kintu kijja kuvamu nga kyanjawulo these people were not all 39 of them different times Musa teyalaba ku Isaiah teyalaba Jeremiah teyalaba Micah n'ebintu byawandika byonna birina single theme okujja kwa Mukama waffe
state of the dead omuntu bw'afa aba atya n'ebirala bigenda maaso naye kati katuyongereko wano maaso kubanga ebibuuzo byo byonna bingi ate kiyongedde okuntiisa katugende maaso wano. Okay, that was one of the prophecies. You're going to come olwaleero olw'obudde. Yesu The destruction of Jerusalem. Ani amanyi destruction of Jerusalem yabeererawo? Okay, katugambe wete. Yesu yali yakomererwa mu AD 31 betufiirira. Ebintu bino okwogera ku ng'agamba abantu be yabyogera around that time mu AD 31. Bw'ogenda mu byawandiikibwa n'abagamba nti Jerusalem is going to, he cried over Jerusalem, Jabako just background. He wept over Jerusalem. Kati ne bagamba naye bamutwala bamulaba ekibuga, it was magnificent. N'abagamba nti bagenda kubawo jjinja limu ekibuga mukiraba. There will be no stone left one on another. They could not believe it. Amayinja gali sigala nayinja gano nga bw'olaba ekireka oba namirembe oba kintu buloka. These were 4,000 ton stones. Oba bagatwazayo batya mu temple nga tumanyi nga gatudde steadily on one another. N'agati wagenda kuba jjinja limu. Ligenda kusigala ku linnaalyo. That was 40 years ahead. Yesu nga yagenda yabagamba ekigambo kino. Did it happen? Katulabe kyandiko kigamba. The destruction of Jerusalem. Prophecy egamba, not one stone shall be left upon another, and shall not be thrown down. Yes, I agree with you know, 40 years before it happened. Okay, Katulabi. You before you not be yawa. Now you're gonna become Nagama Bakism, say Nagam again. Those or what's gonna happen? Those who are in Judea then flee to the mountains. Mu AD 70. In fact, nakabona akala simanyi wanakatademu wano nenso kanyinyola. Okay, lindako. Kakati wala kabona akala kyabawa yabagamba. Ndimwala wange ekibuga kyetoloddwa Abaroma, ali wagutadda wansi mudduke. Abawulira ebigambo Yesu byagamba ne bakolanga bwe yabagamba 40 years later, none of them were destroyed, were killed. Oh, Yesu yagamba bwati bali ne bajjukira. Yesu bagamba era nga bali ndiakamanya yakondo bwetole ekibuga kyekyetolo. Titus ono AD 70 history one win. The Jerusalem was destroyed in AD 70 by the Roman warrior Titus. Okay? So Yesu yakyogera emyaka nanga tekinabaawo ne kikola kino kibeerawo. N'abaana okulaba nti ali mu Judea taddayo mu kibuga, ali waggulu ku taddayo mu nnyumba, teeka dduka fuluma ekibuga. Those that heeded baakola ki? Badduka. Abatadduka be bana baga bali ku kyebuli Yesu oli ajetene mwana wa Katonda. Beyagabi abo nabazikira mu kibuga omwo. Kubanga bwe beetoloola ekibuga ekyo, this what happened. Ntegeera. Basoka ate ne babwithdrawinga. Kakati bana abali ne badduka ne balyoka sokudduka mu kibuga. Then they came back. When they came back, asigadde mu kibuga. Ngatekiza mukama waffe mugamba bonna bali destroyed. Naye abantu abakkiriza bonna bali bakkiriza mu Yesu. No one of them was destroyed in the destruction of Jerusalem. So it was fulfilled. Yes, Jerusalem will be destroyed. It came to pass. Is that important? Kati go wasoma mukulu kigonyo so tugamba ke kinaba mu maaso myaka 2 mu Uganda. Obencha nawulidde ekiteezi ekiteezi soko muleke kakati ebintu ebikulu ebigobo ng'ebyo tosa kwekomitinga nti kubanga you don't know the future what it holds. None of us, we're not God only knows the future. Era ekyavaga nti kimwawula ku bakatonda abalala because he knows the future as if it was history. Okay, that's what set him up. Kakati tugenda kweyongera okulaba persecution hiyo. Kati tugenda gyetanda kati obudde bugenze katukome wano. Then bunakoma wosalire tulabe these prophecies mukama zetu ziringa 23 whether they came to pass or whether Christ failed in one of them. If he didn't fail any of them, then okujja kwegenda kubeera kumaje kisigadde ku kalenda. Kyekisigadde okuhapeninga okujja mu bire mu bunabbi bwa Yesu bwekola ki bweyawa. So kijja tulaga we tuli mu time kwamba byagenda byahapinga mu time kati
tulabe tukyaneyo banga linkanawa oba kyekina oba okujja kwe tekubeerewo ebirala bino bituukiridde. Kale abooluganda mikwano gyange mbebaza mwebale kubeera mu study yaffe ya leero. Tuweyo eddakiika 5 balina akabuuzo katono ku ebyo oba kawena kubanga olwaleero time enjiriza nokuba wenna okuba kusaawa emu. Omuntu naye okuvaako agamba katonda takasoka tekalekeka akoogere. Brian nkulaba oze sinakuwulirako bwedda olabika wo tosobola kwogererawo naye oba olimbuuzaako manye nti gyoli oli mulamu. Brian kiyingi wuuyo. Sorry, yes, Jedidi Mulamu. Thank you so much for the teaching, Panange. I'm sorry I arrived late. Amen. Yeah. Naiga, thank you so much. At least, yeah. I'll watch the recording. Yes. Recording eno tujja giteeka mu ngero gyetegereza. Bwenzibaliza bana muzitundeko omulabe muzisharinge n'abalala. Bw'oba tosobola kubuulira muntu gw'ofaako directly muweereze video. Guy, why? Twice naye waliwo bisitegera wano gwe wulizaamu naawe olabe. Kiba kirungi safer to do that way, and then we expand so that we share these messages tunoze buli abantu abalala. Bwe bazikiriza kirungi bazigaana naye baba bakoze eki bawulidde because Mukama agamba mugende mubuulire enjiri eno to be a witness to everyone in this world. Obujiri aleme gamba nti bana saamanya ne prophets aliwo ne tutamanya no. Everybody will have to hear some of all these words according to the word of God. Okay, it's 6:19. Kakati kyembadde ngamba nti temulina kigunjiryawo tugale utandikire wano wenyewe tukomye tumale kubanga bino bikulu nnyo mu kunyweza kye tukkiriza lwaki tukkiriza mu Yesu. Can he be trusted? This is the reason why we need to trust Christ or trust the Bible. Akataleke kamwana k'ennoga. Musonyiwe nange I really jumped in late. Sigaddemuko kukya omwoyo n'omubiri. I think I'll probably listen to the recording ndabe oba Ani onoba? Rose. Washington. Hey, Rosie. Sorry, those okay. No, Rose Zeret. Ebintu bino byonna. Kati mwe mujjale temuloza tujja. Anyway, don't worry. Tugenda betina amana next study ene yagondi. Tugenda kuddayo ime kwamba anja ataliwo katandika ebintu bino. Kati whatever information eyo obeera handicapped. Kubanga there's a foundation that is laid in the scriptures. Kuyamba cementing the soul and body and kibenga tubadmanyi. So tewerarikira nkubiriza try and be there next time if you can. Then after this you're going to go then today to call a reset. Today magaga tukomeyo fena ku page ye mulamu tya. Wow, Sebo, we are be a good thing. Yes, tugenda jiddamu bulungi. Then tubenga tuli ku same foundation nga tutegere into mu Bible that way. And Rose is chokola mukano better next time. Tuongereyo okutanya ebintu bino. Bijja kutegereka. But I'm happy to see you. Yeah, this would be great kubanga need clarifying on some of those things that yes. Another clarification eyo njagala nnyo so that when you answers with the question clarified we learn and then we build our faith and tuba nti ebyokkiriza obiso binyonyola omuntu wona nabitegeera kubanga you have this information. Ngenda kusaba Chris Nyonjo kusabani. Okay, volunteer. Who wants to pray? Give us a closing prayer. Nimekuwa nakwachie kubidita. Bemugana anonda. Nkulu kigonya. Kanda bikiganyo yegedde nnyo. Kandi wano. Nonya muntu atuwira isale. Mukulu sentamu. Sikuli sentamu oyogera nnyo nga tuli babiri kati wano sikuli yana oyira yoda akagamba. Oliyotya. Can you hear me? Jared, I can hear you. You want to pray? Yeah, I'll okay. Thank you. I can hear you. Thank you. Okay. You muted. Jared, you muted. You are open. Now you're open. Okay. You can go ahead. Heavenly Father, I just want to thank you for bringing us here together so we can study your words, to learn from them, to share with each other around in our group.
And I pray that as we listen to your words from the Bible, that you strengthen our faith and our walk with you. I pray that as we continue this day and we'll start the next week, dear Heavenly Father, that you send your spirit down to guide and protect us, dear Heavenly Father. Be there our loved ones and family around the world. And as we go through this night, I pray that you send your angels to encamp around us to give us your protection. We're reaching in these last days, dear Father, that you continue to be with us, watch over us, and protect us and our loved ones. In your name I pray. Amen. 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 Thank you, Jared. Amen. I didn't know you were here. I would have used more English. I know. but it's, God will give the interpretation. One or the other. Yeah. I get the gist. I kind of came in late, so I get the gist of what was going on. And the scriptures are in English, so you can always follow through the scriptures, because that's the key things. What I say might not be that important as the scriptures do. Right. So at least you have the sure word of the word of God in this case. Thank you for joining in. And I want to thank everybody who's been with us. Can we meet again, God willing, next Saturday? I think I'll have more time at the end to share more. For now, I want God to bless us all and bless you all. Thank you for being here with us. Bye. Bye. Thank you very much. Thank you. Amen. Bye. Bye-bye.